Pastor Bugingo enyindo zitulukuse eminyira wetwogerera eminyira akomba mikombe yeesaba myesabe olw'amaziga amangi nabiki ebigenda maaso mu family ye twandigamba nti no family ya Pastor Bugingo sawa yonna egenda kubanga esanyizibwawo anti ebintu byonna byakola mu nzikiza munnange lwaddaddashi bitandise okubanga bikomawo olunaku olwaleero yandibanga Susan Makula obufumbo obunene obugenda kumulema nga ffe abamu wetu assuminga nti obufumbo bujja mulema anti jjukira yabba bubbe ebintu bisinga bikolebwa mu nzikiza wano okwanjula kwe kwali mu nzikiza babi batuuzamu ne bakwegana ninga ate ebifaananyi twabiraba byagenda viral bya republic buli muntu yena n'abiraba omusajja n'amwegana misana teke nti Susan Makula twedetinga naye ate nze sinamwanjulako naye ate ng'ebifaananyi ebiraga nti bakyadde ewaabwe byali bifulumye kakati nno wano ekinjogeza bino omwana wa Pastor Bugingo omukulu essaawa zinene ali mawulire bannamawulire batandise omunoonya bagenda kubanga bamukolako interview oluvannyuma lw'omwana okukakasa nti ono ye kitaawe abamu kumwe mugenda kugamba bino bigambo era bwe batyo bwe bavaayo era bino lwaki teyajja ddi lwaki teyajja bino naawe agenda olaba akatambi kaneeno gw'ogenda okusalawo ono omwana wa Bugingo oba nedda yenze Shila Adita mujja tukuŋŋaanire waneeno tukole olugambo twegeyeegeyeemu twogere ebigambo tubisale ng'era bulijjo tubadde tusala ebigambo bino nno ebigambo bye tusala si ffe tubyereetera naye munaye tubisangayo naffe ne tubyongerezaako oba oliawo ne tubikumamu omuliro oba oliawo ne tubiwoomesa nnyo emboozi n'enyuma oba oliawo ne tutambuza butambuza bigambo ffe ebituufu binaatusiŋŋaanira yeyo mujje tukuŋŋaane ffe abaagala Byononese violence abagala violence yenze Shila Adita gwe subscribing osirike kwata ku notification bell commentinga video webe kunyumide tuwerabira ubogirabye tuwe like otuwe n'omutima tuterewo comment yo ekyasinze obulungi erinnya lyo ne mu kifomo wanga lya you never know gwogenda okuba mu namukisa agenda okubanga enkutumirako ennyo nga nkwagala nnyo and of course yona gye muwangalya katugendeko mu butambi buno gwokakase ono omwana wa Pastor Bugingo oba nedda katugendeko mu butambi musajja kitange Bugingo yanzaala nansuulawo nandeka wa n'engweri abantu ndiri abatuusi bandabirira bulabirizi ekyokulya nfuna bonna wenjagala wengudde ekyokulya wenkifuna wenfuna ekyokulya bwakite munnyamba abatuuze munsaasire kitange Bugingo ye yanzaala nansuulawo ne maama wange namusuulawo Sama yakyali mu ggwanga maama wange yafa naye nedda ono omwana bannange wa Pastor Bugingo ono omwana Pastor Bugingo yamuzaala alozi yasi vaayo olabirire omwana ono omwana wo oba wamuzaala mirembe ki oba wamuzaala ddi oba wamuzaala leki oba kiki ono omwana wo bannango no mwana wo tetugenda kubanga tusaba DNA kubanga DNA as a Uganda of course bwe bibanga bikwata kuba public figures zivayo nga ziri negative ne in actual sense nga zirina kubeera positive ono omwana nze ngamba wa Pastor Bugingo the appearance omwana afana n'omusajja amannyo ge gamu dental selection yemu enjogera yemu biyekozaakoza byebimu embuukabuuka ng'ayogera yemu omwana ono ekiteezaala tekyala ono omwana wa Pastor Bugingo Pastor Bugingo gwe twogerako omusajja mugagga nnyo omuntu agenda kuŋŋamba ku ssente Pastor Bugingo z'alina tasobola kulema kulabirira mwana of course mbitegera abasajja bangi nnyo tebalabirira baana abasajja bangi nnyo benze ebbali ne bazaala abaana ebbali nga batya n'okubaleeta mu ensi ebamanye abasajja gye bali eyo nga bakweka abaana baabwe abalala nga babeegana tebagala kubatunulako ate wekijja mu ba public figures baneno abasinga bayina abaana nze nabagamba nalabako omwana w'omugagga omu ow'amaanyi mu ggwanga lyaffe Uganda nassa omwana w'omuwala ng'atunda chips ezana ku kkubo chips mwana muwala naye nga nnyina mu kutunda ennyaanya ne bucakala mwaweeredde omwana paka kumala university ebintu ebyo mubiraba twabalagako akatambi k'omwana w'omugagga omu Luwega omwana oyo ng'akaaba mwana wa buwala taata we tamwagala family yonna temwagala olw'okuba omwana bamwenda so omwana ono wavaayo n'agamba mbu taata we yasuulawo maama we tayagala kumanya biki na biki nsobola okukikkiriza Pastor Bugingo gwe twogerako mugagga okufaako obufinze kamba twaleko katono nnyo mu bimu ku by'obugagga bye tukkiriza nti no bya Pastor Bugingo nawe obyerabireko ate era tukomewo sinza ine simu ali mugula tochi fine tugula amasimu naye gwerabe ekyuma ky'omwana
endowooza ebimu ku by'obugagga bya pasita Bugingo mu birabye ayina ennyumba etatunuulikikako, ennyumba etali emu, ezitali bbiri, ennyumba ezitundibwa oba ezizimbibwa obuwanana mu biliyoni ne biliyoni za sente. Pasita Bugingo ennyumba ye gy'olaba ye ya mukazi we Makula, Susan Makula, wabula ate we twogera ku ya mukyala we omukulu Teddy Bugingo kwokomya amaaso. Motoka ennyumba nnungi nnyo, balina businesses eza spare, wuno ayina TV, ayina churches, ayina amataka n'ebintu ebirala ebyenjawulo ne foundations nga kwotadde. Omusajja ng'ono tosobola kulemwa kulabirira baana. Nammwe abasajja ebiseera ebisinga mubeereemu, abakazi mubawe ebitiibwa. Why would you sleep with someone's child n'omala omuzalamu omwana and you run away? Why? Mumutuleetera okulowooza nti n'abasajja muli bakyamu. Mwesonga lwaki abawala b'ennaku zino tebaagala kufumbirwa? Because they know mubakozesaako bukozesa ne mugenda. Lwaki at least omwana woba obuzadde mu nnaku w'okikwata n'ofuna sente, come back and run for this child, come back and give support. Ekyo kyonna ekitono ky'olina. Omwana ng'oyo woba omuzadde ebbali n'okimanya nti kati essaawa zino olina sente, what does he need? Kintu kitono nnyo, only care. Only care. Mufeeko, mulabirire, mwambaze, muleke abeerewo nga gwe bw'oli mu ssaawa zino. Naye bwe mufuna sente, abaana mwabazaala ddadda, mufunye sente, mubeerabidde, mukoze amannya, temwagala nakubasembeza. Kyekyo ekizibu ekiri mu Africa. That's why Africans will never succeed in everything we are doing. Aba Africa tubandoninga nnyo families zaffe, tubandoninga nnyo families zaffe. Nolaba Katonda mu family namba afunyemu abantu nga basatu bana ba blessings with money, n'abawa sente ennyingi ezitalina byakola. Mu kifo ky'okuba nga gw'olina by'olina n'otandika okukwatako ku bafamire yo, okulaga omusingi mu bafamire nti naffe tusobola okweyambayamba ne tubaako we tutuuse, mmwe mubeesalako bwesazi, you cut ties with them. N'obeesalako bwesazi, toyagala basembeza, toyagala balaga mu bantu bo bakuswaza olw'okuba tebavuga motoka, olw'okuba basula wabi, olw'okuba bambala wabi, bubi, toyagala babere anywhere around you olw'okuba bali bubi. Naye gwejjukira Katonda yakublessinga n'akuwa sente, sente ezo zikozese ogatte oluganda, ogende n'agenda. Kwatako abamu n'abo b'okutteko bajja funa be bakwatako, bwe batyo ku famire bwe bazigatta. Kyova olaba ensi zineno ezaakula kizibu nnyo okugenda mu famire ng'abantu baamu nga mulimu omugagga nga baganda be bonna baavu. Impossible. Naddala zino ensi ze tukoleramu ez'obuwarabu, abawarabu bano bagagga olowooza lwaki sente zisigala within family. Mu family we muvaamu omugagga, omugagga oyo sente tagenda zeezibika, no, agenda kufuba as much as he can okukwata kwabo bonna abali mu family ye, okulaba nti sente zibeeramu around kyebakolerera family, sente zibeeremu mu family. Aba Africa ekyo kyatulema. Kyova olaba abaana abasinga mu Africa babonaabona nnyo. Sigamba nti babonaabona olw'okuba tebayina, ne n'abo abayina abantu baabwe babeesalirako ddala ne babaleka eyo ne batabawa chansi ya kwebeezawo. Yenze Sheila Adita gwe commentinga ku page eno, ku video eno, bw'eba ekunyumidde tuwe like, teweerabira ku subscribinga, kwata ne ku notification bell. Imbagala nnyo 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 nnyo.